po jako akawuwo n'olwekyo tusaana kitwalanga ekyokusaaga. Omubaka wa Ntenjero ya Mambuka era nga ye ssentebe w'akakiiko ka bajeti Amos Lugoloobi alambudde omulimu we gutuuse ogw'okuzimba eddwaliro lino ekkulu e Kayunga era nga lino kumpi liggyiddwako engalo. Ono alambuziddwa Engineer Haitham El-Dabai, Project Manager, era nga bw'otunuulira ekizimbe kino kw'okomya amaaso nga baliyo yasooka mala nga lyakubaamu buli bujjanjabi obutawukanako n'emulago. Okutambula eddwaliro lino okulimalako kikwetaagisa obudde obuwera kubanga ddene okukamala era nga n'ebizimbe bizimbiddwamu bya mulembe ddala. This is fridge for farmers. Omubaka alambuziddwa n'amayumba g'abasawo omuli n'ekizimbe ekya kalina nga buli musawo agendanga kubeera n'ennyumba ezimbiddwa obulungi okwewala abasawo okwebuzaabuza ku mirimu gino. We provide the president with the hospital's work already. After coming the equipment and already work. Engineer Haitham El-Dabai agambye nti bakola contract ya myaka 2 era kati bamaze n'agamba nti ekintu kye bakoze kya mulembe ddala. Job and I hope to be this is a very good and very healthy hospital around the district, and thanks for cooperation with the Ministry of Health and the consultant to do this is a good job and good quality, and we hope to make another review have the same quality and the same to help all the people around. Omubaka Lugoloobi asiimye gavumenti n'ekitongole ky'ebyobulamu n'atendereza eddwaliro lino olw'omutindo gwalyo n'asaba nti bandifuuliddwa Regional Referral Hospital olw'omutindo omulungi nga ligenda kujuna disitulikiti eziwerako mu ggwanga. Ojja kwetaagisa District Council okukola resolution nga bakkiriza nti eddwaliro lino baliwaddeyo okufuuka Regional Referral Hospital. Olwo nno Ministry y'ebyobulamu eryoka esalewo nti lifuuke referral hospital. Of course kyetaagisa ne Ministry of Finance yennyini kubanga yerina okuprovidinga ensimbi ezo ne Parliament nga begasobola ne Ministry ya Finance okulaba nti ensimbi ziweebwayo ate ndowooza terijja kuba lino lyokka. Ono agenze mu maaso ne yeebaza ba contractor olw'okukola omulimu omulungi ate nga bagukola mu budde nga tebakoze mu ngeri yagaddibe nga ly'omuli okubba ebikozesebwa wamu n'embeera endala. Eddwaliro lino liddaabiriziddwa kuddaabirizibwa kwokka ne ligaziyizibwa nnyo n'okusinga eddwaliro eryaliwo. Ekyo nno twagala okwebaza gavumenti olw'okusalawo okulungi ne bakkiriza okuddaabiriza eddwaliro lino, era twagala okwebaza Ministry of Health olw'omulimu omulungi gwe baakola okulaba nga badizayininga eddwaliro lino baliddamu dizayininga. Lugoloobi asabye bannakayunga bagala nnyo gavumenti ya NRM olwakekene ennene gye bawadde ku bajeti y'eggwanga n'abasaba okwesunako kubanga bamukisa ddala. Kubanga kino kye bafunye okuva mu ggwanika ly'eggwanga kintu kinene nnyo ekyeddwaliro gino. Mu butuufu omuntu yeetaaga akyaleko wano alabe kye twogerako. Kino ne Isimba Dam nga bijjidde kwegamba mu season kumpi y'emu Kayunga efunidde eddala likeeke eddene okuva ku keeke y'eggwanga. N'olwekyo bannakayunga balina okusanyuka ennyo. Mu Kibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Balina okuwagira ennyo gavumenti ya NRM ebalowoozezaako obwenkanidde awo okulaba nga ebintu bino